recruiter kyeyatekawo yali mbeera egamba nti mukuze kyekisooka. Ekyokubiri abantu bamwe babasubiramu ebirungi bingi babalaba mukoze amannya abula leero maama asobola okulwala nga tolina ssente ate ng'akuwulira bakkuba ensi ekwagala okitegeera kati nayasalawo n'agamba Jovan oba Mwanje oba Bettina oba ani mutandike okukola nga sibajjako percentage musobole okutandika okusavinga ku kasente in case olwadde in case oyagala kuzimba nnyumba in case oyagala gula motoka nnungi ng'osobola okikola abula so senti mugende igoze eweddewo oba evuddewo oba contract eweddewo mugenda sigala nga muli ku contract yange nga munkolera ku show zange zemba mbayiseeko mwetakulira ebbali oba leero ntegese wano nga gwogenda kuyimbawo enkya oba azin kaŋŋambe nze ŋŋenda yimbawo leero ye wanca ndi free okuyimbawo free okuyimbawo bwekityo so mukwetakulira kuno mwafuna ebbeetu abasinga bano tubalaba balina kye bayise ba side managers abakwasaganya naawe na side manager akubukinga oba muntu alaba gwe wennyini kakati nze nina bamuyita bayithe muganda wange fena tuli myaka gyegimu muganda wo ku musaayi oba just muganda wange gwe nasanga mu nsi nafuuka muganda wange yafuuka muganda wange kuba n'emyaka tujenkanya omuto nganze kate yasobola emirimu omanyi omuntu tekiva oba nti mwamaanyi oba ki abula kinyuma nnyo mu music industry n'okolagana n'omuntu atakulya mulukwe oba musobola okukola obulingo bwammwe n'asirika n'akamira kyekintu bwekityo naye bw'okola n'omuntu katugambe nga si mukwano gwo ne bw'oba weepanka tosobola kubaawo okukuba ekigo mu music tekitwala ddakiika emu bwekityo. Okay. Jovan wanjisebo kibuzo nga kimu ba bibiri yesebo abamu tubeera ne tugamba bandi yakkakanamu gwe mukulaba bandi tenakkakkana tenakkakkana wabula kimu ekibaawo ate era kirina ku bayimbi bonna nti omuyimbi tagwa abula omuyimbi abulwa oluyimba mu budde obwo bwabaddewo oba okitegeera ne bandi bweri bandi bwe batenaba kuleeta muyimbi mulala ku azin katugamba oluyimba olulala olupya olusitula abantu kuba bandi etambulira buli lunaku etambulira kulimba lumulumu ne muba 10 tesobola tambulira kunyimba 10 etambulira olusi kulimba lumuba oba mukama aba abayambye musobola okuleeta abayimbi babiri nga baliko hit bwekityo kyekimu n'omuyimbi era omuntu agamba omuyimbi nti wagwa mba nkusekerera omuyimbi tagwa buzibu ki obujja abayimbi ababbandi mu bibiina byabwe emabegako mwalina mwana bamwitaani Sasha Brighton twamwera no ku show buzibu ki obujja abayimbi naddamu nga badde bandi ekuleese ekuna kyalinze nga gwe tukulaba ekufudde ekyoli nomala n'odduka olaba obolumu wabawo embeera egamba nti nkuze kibaamu kanetakulire n'abawo embeera endala egamba nti omanyi bampisa bubi nga bamukuba enkokola nabawo kati oyinza kumanya ki kyennyini muntu kyalina mu ye munda kiki ekimukola ki ekimututte okitegeerako buli omu abeera ne gundi ze abeera ne profits ze mu ye singa wamiruka yakugoba leero olaba otya osobola okubeerawo abakozewo nze kyenjogamba nti abankoze bubi omanyi lwaki olw'ensonga nze ebbanga lyonna negoziye ndeese negoziye nkoze kubanga simanyi kuyimba paka leero we muntegeeredde kuba singa singa era siri wano we muli oba okitegeera era sisobola kwepanka kukeera ku makya gamba nti mwana kaŋŋende okujjako mwavudde n'agamba vaawo era ne bw'aba avuddewo n'angamba vaawo mpozi nga nvaawo mbulungi ampadde ninotandikira okitegeera so gwe wajja nze najja olinganga kota pini bwekiri sifutuka mu nnyondo sifutuka mu ki so Jovan
mu kibiina kino mabegako twalabanga omwana muwala Bettina Namukasa bamukoledde concert abasigadde temunakolerwa concert lwaki olaba ekyo mu music industry tulina embeera emu lwakuba kale abamu banguwa but omuntu wandibadde osooka kwetegeka nakumanya buzito ki bw'olina na bwagazi ki bw'olina eri abantu n'olyoka otegeka a concert kati mukulu tatasobola kukola nsobi kuleeta Luzinda nga tannafuna maanyi omuwa concert wadde akwagala nnyo so mumwena kyogamba Bettina yali abasinga waaka omukolera ekivulu era bwe kiba kifaanagana olw'ensonga nti bw'oba kiranga bwe naakwata ebiyana bibiri ekizaaliddwa kati n'ekyazaalwa edda n'obikwata n'oyagala obigatta omulundi gumu mb'obiteeke ku bbeere limu biyonke okitegeera okay so nga tudduka ka project empya bagise batya baluyita mpedde mpedde maama neera omuwandiisi Jovan zika nkubuuze ku aspect yange Jovan Luzinda osonyiwa ndi musajja nsonyiwa osonyiwa ddala omuntu ye wagala n'okusonyiwa omwana gw'omukolera ki ng'ani aganye abantu gye bali obuzibu nnina mu bulamu sizangako omusango munene ekirala Jovan otiisa olisika encroach ki sitiisa abantu abamu bakusanga mu kifo ekimu nga wooli badduka they can't stand you bagenda anti kisinziira Mpedde. kiki ky'oba onkoze they can't stand you kiki ky'oba onkoze omanyi omuntu okuswala no ekyo kisobola otiisa omuntu nga bwe nkulaba nswala kyo kibuzo kya Stickman mu Sudan nze nkumaze Jovan nga tudduka kayimba Mpedde Lutaye muwandiisi ani mukozi w'amaloboozi mukozi w'amaloboozi bamuyita Jeje Brand biwe bivuga nga tudduka bakati okusembayo eri abantu n'ekirala asooka kuba abantu obubaka obusembayo enkuso yakasembayo obubaka obusembayo eri abantu baire nja butwala mu abavubuka mpozi n'abaana abakolera mu nsezi ez'ebweru naddala eza Buwarabu ensezi za Buwarabu banange baganda bange basisita bange mwena ne brada bange mwena gye muli eyo nkimanyi watabu n'ekisinga obukulu mumanye nnyo ekyabatwala ate namwe kwate ku Katonda manyi buli kimu ajja sobola okikola ajja kuteekawo ekkubo awatali kkubo ajja kujja ebisambu ajja kujja emiti eminene mu makubo gammwe gye mwagenda onoonyeza ssente musobole okuyitawo bulungi mukomewo buli lunaku mubeere nga musaba Katonda. Okay Jovan oli mufumbo ndi musajja atali mufumbo wainako ex w'abantu balowooza ali Grace Khan nainako ex wange era namuzaalamu n'omukungu namufunamu omukungu bamuyita Wings sebya Grace Khan tobimanyi sikimanyiikira sinza kyogerako kati omukungu alinawo balina maama w'omukungu Grace Khan oli vixen mu video ye oli vixen mu video empya ng'omusamba kusamba ng'omusamba omuntu asobola okweyagaliza n'ateekamu omuntu afaanagana okay akayimba Mpedde maama a brand new project okuva wa mwana mulenzi amanyikiddwa nga Jovan Luzinda na blood wange ali Lucky Fashions angambye kwali ne tiimu ye bakuuliriza nnyo wali ekibuye ne akaya seka akaya bangambye bakuuliriza nnyo n'eddoboozi lyo buli bali wuli abatuninga butunings tweyanziza tugenda kwetololamu akoneza tukomo ne Tricky Daddy omuvuka ava mu Aganaga music wa bad character wali awo mpola mpola Rastafarian ne tukuyanza nnyo Jovan kuba nti oze social media ukosa Jovan Luzinda ku YouTube Jovan Luzinda okay tukuyanziza